andaba njagala kwaniriza ku Facts Media onako lwa leero amanyi n'eddoboozi yenze Smith era tuli ku Urban Bar and Lodge nga tutuse wano ne weekly roundup nga tukuweereza kye kiba kikoze amawulire ne headlines mu wiki yaffe mu week naye nga tuli ku YouTube ku Facts Media, tuli ku TikTok @Facts Media. Make sure at least sharing or subscribing era olekako ka notification ko obere first okufuna amawulire ge tuba tukoze buli wiki wano ku Facts Media, buli lwamukaga wano ku Facts Media. Naye nga onako lwa leero n'abasajja bange babiri as gonna be analyzing what transpired mu week na Ronnie Genius over BBS Telefania rally yesaze chi headso nakasati ayambadde ka pink naye nga alabika bulungi Ronnie leero BBS Telefania bachita batya Telefaina television nacho lanze ngamba Telefaina limit Telefania limit Jamaica Olukajjo Kale abatulaba Zero Genius official ngara ku Telefaina ku BBS Telefaina ne mpaka abatulaba Fox Media Uganda mwebale kubanga mutulaba mwebale tugoberera n'okubanga musharinga. We are here to digest what is trending in the week, more especially those entertainment news. Sife bakugwa bajawo tuli bakugu ne at least tugezaako oku articulating ensonga nawe n'ogitegeera ko neweesunanako more especially gyoba tukitegedde at least n'otambula mu kumanya mu ggwanga Uganda especially South Chendongo. Soko buze kubatulaba Rastaman. Yeah man. Nsanyuse nnyo okubeerako wano. Amanya n'eddoboozi Baba Ra Muyinda. Nga ndi muyimbi wa reggae dancehall era nga ndi munnamateeka w'abaana bitone. Leero tugenda ku tema ensonga tulabe industry yaffe eno entertainment yo etambulidde ku mulamwa ki week eno. Era nga wetumanyi nti platform yaffe Facts 5 so tuli wano ku mazima information jojja wano era mukimanyi bulungi abasajja bano bakugu basiba babaleetera amazima. So baba kambuze okujjako okubeera munnamateeka wa ba musicians ba artists bana bitone creatives creatives osobola okubeerako pleader w'omuntu mulabi because musango gwange njagala okuwaaba njagala genda mu URA actually njagala kutwala URA mu mateeka banzirize sente zange z'omusolo zensasudde emyaka 5 gye nkoledde mu rehab mu kampuni eno gye nkolera kubanga kati bale bamemba ba parliament bakuta abantu musanvu nga babo buwumbi 34 kati mu bumba 34 nsasula omusolo gwa mitwalo kumpi 10 ago kati njagala mbale emyaka 5 gye myezi 6 times emitwalo 4 buli mwezi gye milioni nga 10 ago njagala kutwala gundi aba URA banzirize sente zange zimbadde nsasula osobola okukinkolerako kakati mu mateeka omanyi wetuba tusoma amateeka oba nga tutendekebwa tebakugamba nti kola kino kola buli nsonga tugikwatako oba oli mu maka nga olwana ne mukyalawo oba abaana bo tebasoma oba ku mulimu tebakusasula oba oyagala gula ttaka oba oli muyimbi oba ebyo byonna tubikwasaganya. So ensonga eri yes nsobola kukwasaganyako tujja kikwasaganya. So kati aba parliament njagala sente zange zensasudde omusolo okumala emyaka 5 gye myezi 5 naye ate tulina okulinda bali babasalire tutegere nti oba amazima sente bazitwala nanita munge naye oba bangabire ennyumba ye naye nze njagala sente zange bakuwemu Rose Race bampemu Rose Race nze njagala sente zange. Ronnie Kawezi kasule tuli live wale amazigo live kotani kalite bechisiru aso tulichi edogo parliament yakuse edogo nagenzo laba boss buli bwatula emisimali gimufumita akabina taterera mu ntebe buli watumya lanchi abatandise okulya emmere nafumita mufoko ndalaba kazinga kayitawo nabiwuliddeko waliyo gwe nalabye baba Geno Bigirwa yali munupu kati nga yali yagenda owa munyagwa wali mu kiswani ky'omuceere ng'agamba Speaker of Parliament
right honorable speaker teyebuuza ku bantu teyabeebuuzaako era agendeyo bamulage what to do. Omanyi onwana mwana naye lwaki onwana batwagala kumpa ku sound naye wama kambuuze ebyaddala ekyo kitokikiriza mu ntendego mwegiri mu parliament gwe kati kyenjagala okubuuza oli mufirika oba toli kakati fenda abali ffe mu industry omusajja agambirawo enkuba si yaffe totya naawe era nevaawo neyitawo negenda ewalala ekivulu nekigenda mu maaso kati nze siwakanya bintu ebyo munaye tuli bafirika omusajja owaviirayo omusajja omukulu n'amawulire ne gakuba headline ne batulaga n'ebintu byeba owange towakana nnyo ate nga si yasoose okukyogerako paliamenti omukulu wala nnyo obosa obosi nkulumirwako muganda wange tukusaasidde naye addeeyoko okubijja naye addeyo agange but where could be the spark of the Dogo? Of course, position eyo njagala okwogera kuba wano twogera byetumanyi byetulowooza naffe. So njagala okulowooza nti former speaker Honorable Anite yafunamu ekyekango kubanga yali mu campaign wonna ng'olaba akakasa abagamba nkomawo era tekisobola era ki sondoza yafuna ekyekango n'okuwulira nti mulwadde era toyinza kwekanga kuba emyaka gye toyinza butafuna pressure ku kintu ng'ekyo. So wewa waliwo eddogo rumors, there is no smoke without fire. Tomanyi ensonga yeeyo entebe ensava. Nalaba waliwo video wali amawulire NTV ge yakola ngiraga nti Anita Among yali speaker wa parliament eyo ewedde ne gwe yasikira actually mukama wa Olanya afe then Olanya gwe yali yasikidde alitwala Rebecca Kadaga bagamba nti bali wa President Museveni beerangira amalogo kituufu kati walabanga abantu abakulu bekisubira okubanga basobola okujja ne bagamba abasoma abakulu bagamba mbu okuloga gye kuli Roni kyekikulemesa okuloga kyekiganya tayaga kuva mu yalo yo Roni okikiriza nti okuloga gye kuli awakana mbu okuloga tekuliyo nga tebanakuloga nga tekinakutuukako twali tutuzeko mu studio olulimi ne lwesiba nogaa nembadde nobeera ng'embuzi bugenda obuzekire bajje kyamutuukako buga lwaki tali bwati bugamba lwaki ali bwati Kirebaje was a big artist vocally nedoboozi lye nga li unique goga lwaki ali the performance ali one of the biggest performers goga lwaki ali bwati amalogo gye gali boy wange kale lwakuba tulina okwawula eddogo n'okwerogosa waliwo abantu nga beerogosa bokka kubanga gwolowooza nti bakuliko nga teteri akuliko mindset ga bakuloga kyogenda okukola ebyabo level ndala eryo Promax mbu bamuloga naye nga yeerogesa atayinza okubanga loza bamuloga yeerogesa anyway tukyali ku Fact Media ku YouTube ku TikTok @Fact Media era binga sure to sharing or subscribing era olekako ka notification ko nchai na musajja mukulu manyidanga Ronnie Genius over BBS television then nemna mateka Rastaman Baba. We shoot every Saturday here at Urban Band Lodge, a beautiful bar in town. Bala ya manyi. In Lubaga actually, because when we talk about beautiful bars in Lubaga, I think Lubaga North, yes. Omukulu gwetu amanyikidwa nga Kawalya gyatwala yene bar ekyasinze. So if you want to come and hang up with your girlfriend, your friend, your family, just come around Urban Bar opposite National Housing. Ojja kubanga ebintu bikwasaganya. Bw'olaba ekifaananyi kiri ku screen bye gye bayisa Urban. Lw'omukaaga erabika bw'etyo. The beauty eba bw'etyo. Mubamu ka display kalungi, DJ box ebyokunywa ba stokinze mulimu ekiwala ekirungi sina kimu si bibiri si bisatu newabula yalo kyensinga okwagala wano bakise Diana nze sivaawo bana ekyamaanyi leero sivaawo si Saturday Diana is beautiful nacho and class abantu bazimu Diana mukazi mulungi Diana Esther Esther temwali Diana singa Esther birundi 10 linako Brenda je boy Diana wa maanyi Diana singa Chronicle navo kwesiga Diana singa omiyaye twashutinga nga wana nagamba siriddamu Esther naita kama nze
nakomako oyo okulaba n'okutegeera naye kati nga tukyagenda mu maaso yali ayambadde galubindi yazijjako Honorable Muhammad Segirinya, rest in peace. Amawulire agavayo galaga nti bagenda kuziikula abaana be DNA efuuse DNA bagamba nti bagenda muziikula bakole DNA ku baana be bagamba nti alina abaana 9 naye luli bakolako DNA basanga nga abaana abana be baali ababe naye kati babiganye bagamba no we have to exhume him tudemu tukole DNA. Ronnie, if I had bamukola ki bakolako DNA for starters nga yakamala okufa bakola DNA abaana mwenda ne basangamu bana nti mulimu abakazi be batasanga mu baana baabwe yadde so ne babeera disappointed. Kitegeeza mu baana 5 mulimu bannamwandu baabo abaana nga bobo tebafuna mukisa kyebalwanira kikino ekimu ekisinga kyebalwanira they are fighting about money eziva mu parliament eziyamba abaana and the family of which ne sente ezo zeboogera zibalwanira n'okujja tezikola ki zijja. Yesterday was on set on BBS Final. We talked about one of the widower bamwita widow namwandu omu ku bannamwandu Basegirinya bwe twagadde naye ku sete John ade ne Jacob omutuuze ku Terrifying ne tumubuuza where is the spark yana kyasinza okuyomba okwagala DNA eddibwemu omukyala bamuyita atuhire yo mukyala omunyankolo omumpi yatambulanga nnyo ne Segirinya okusegera mu baana be bakebeera teri mwana yagiramu. So what the interest here olina okwerowoleza nti maybe balowooza nti mu DNA because twadde tutambulira ku DNA yakafeso kati bo balowooza kirabika gavumenti erina engeri gye sponsoringa DNA eno n'ofunamu because let me tell you science doesn't lie. Bwe baba babakebera nga bali 9 bwe banamuzikula Segirinya era bajja kusanga bameka bana babakebera bali 9 ne basanga bana Segezera bajja sanga nga baki bana only that ntono omukyala ayinza okuba munamu self interest munda nga asuubira nti government ina kasente kekola ki of which tekaliyo twandigambye nti balwanira sente ziva mu parliament zigenda okuyamba abaana nazo tezijja according to the information komu namwandu betwayogedde naye well nze what I can say kukyokuzikula Segirinya okuzikula kwafuuse okuzikula simanyi gavumenti engeri gyeyina okuvaayo mu nsonga zino okulaba nti abamu bakitwala kati nga project naye naffe kituwa ekyokuyiga ng'abasajja tulina okureducinga engeri gye tutambuzamu emisolo gyaffe ekyo nakyo kikulu emisolo tugisasula nnyo because at the end of it all baba ogenda kufa ng'olina respect yo ate bakwambule ng'ofudde when you rest you need to rest in peace. Soko mbulire bwekyokuzikula Segirinya olabayo option eriwo tewali kira kye basobola okukola. Well sijja kwawukana nnyo ne Ronnie kubanga tuli bafirika bannange kyekye tusagala tukyerabire era bino ebintu bya DNA bivuddewa mu nsi za bweru. Nze nno bannange mbuulira abazadde mwenna abali eyo obanga olina abaana bo ng'okyali mulamu ninayo akabadi ka DNA nga temugeze bafumita mpiso kakati munonyeko Ronnie ndi serious ndi serious njisobola okukebera abaana bo n'omanya nti babo basibabo nga tonagenda kufuna kyekango oyo sayansi balina okunoonya Ronnie mujje mundeetere baclient ababiri abasatu be tunasooka okukolako be bajja okukomawo wano babawo obujulizi kakati ng'ekyo kikyali awo kitalonye ekyawona reboti yatuvaako era kibi nnyo okulaba nti famire ate yasigalawo erina okuba ng'ekuuma ekitiibwa ky'omugenzi ate nayo abantu abamu bagamba waakiri tukole ki tumugjeyo olaba omugenzi Kafeero yali amaze ebbanga ddene musajja watu okitegeera ate ne mutandika omutaataaganya kati abaana baabo bonna kwegamba mwongera okuleeta ebizibu mu society. Nze saali wagidde kyakuzikula mugenzi option yali baddewo gavumenti eno engeri gye boogedde nti waliwo ebya project biki tulina engeri gye emyaka emabegaawo we twawulirako nti banaye seat belt era ne batugamba wayiwe yaze neki n'akabaddi ako
ne batugamba kino buli owewawo project ngali wayagala okutunda ekintu kati tomanya n'obuma bwa DNA bwakoze eki waliwo yabuleese nga baagala kubumalisa ye trend eriwo naye ensonga nkulu nkulu nnyo naye ndooza kuzina ensonga banaye tusooke tukakanemu pressure mulindeko okuzikula abafu kubanga mujja kujjayo buli omu naye fe abakyaliwo banaye tukuze abaana baffe tukuze abaana ebyobugagga weebiri na biki naye ffenna tubireka wano era ku nsi okugjako akasente ka paliyamenti kyo kituufu paliyamenti erina okuwa omugenzi omusaala okumala ebbanga simayo ba myaka emeka gyalina okufunamu benefits awo the law is there I think so sente zo zirina okuba zivaayo naye kati okuva ku akawunti y'omugenzi okutuuka ku famire awo wewali obuzibu nga tumaliriza segirinye kubanga sagala tumuleko nnyo waliwo kyesitategeera omusajja agambye bayinza okuba nga baleese like nga oli aleese spare we gwatunda obanga alina project gyatunda atunda bintu bye golaba kisoboka nga project nga DNA kati ebyuma bya DNA nga byebiriko kati oli natandika okupushinga agenda ye atunde ebyuma bye okiraba kikola ate akayimba kaffe mukebera oba okitegeera ebintu mu nsi eno banaye byonna mumbuulire nze mbadde nkawulidde nnyo mu ŋŋamba okusinga okukawulirizangako so simanyi oba ddala alubamu yafuluma oba tuli ku taito I've been had Chameleon attacking Seguya on that matter. Actually, said Seguya yakola statement nagamba nti Chameleon yagenda nakebeza abaana nasanga mu wali omwana omunga siwe mu baana be yakola nabo be yakosa DNA nenga Chameleon yagamba ati yakola DNA kati nagamba Seguya has to come out and apologize because yasale but at the end of it all era Seguya won. Ask me how. Mukusoka twasuubidde nti stand. Because Chameleon alina ekivulu kiri mu pipeline. Nga ayinza okuba yakubiddwa akaama nagamba posting this person I'm going to come and respond so that we can get the relevance. Engeri gye kiri the talk of the town. Yes, amawulire gafiridde gaade wegati. Era omusajja yaleese emboozi mu gataliiko nfuufu. Seguya ng'abuuza Chameleon nga wawona omwana gwe baakusibako. Chameleon responded nagamba munnange bali bansibako omwana si wange that means kituufu ndi yakola ki ate ejjukira babadde bwe bati ba blood nnyo Seguya amanye ebintu bingi ku Chameleon bingi nnyo omanyayo yatugamba nti ayinza okwabya n'amala asalamu okwabya bannayo oyo Seguya n'amala n'atandika Chameleon danera before nga tanagenda bweru omanye emigere gy'amanyi Seguya Chameleon yakubanga danera gwe lekerawo togenda yeyo kubanga kati waliyo nze kyendaba ku DNA abasajja buli amu ayagala those guys are friends buli omu ayagala okola DNA but Seguya won right tukiriza nti Seguya yawangudde mukana akazanyi Seguya posti ye oyo omusajja kyemumanyiiko asobola okutega akanyeebwa neweeyabya wekka we need to respect Seguya in this game tamala gavaayo fenga bamawulire abakola that docket of news tetulina ku disrespectinga Seguya because Seguya tabadde mu lwangozi ezivaayo kuwa false news era mu kusooka twagambye Seguya abadde atamidde twabadde tuli awo omusajja najjayo interview kuliko omwana gwe bakusiba baali bansiba omwana nga Chameleon ya responding that is a done deal era byaddako era kirabika abayakola ki yakebeza kugundi ku kaliba ya Chameleon nga bala abantu sereba abakazi bagala nnyo basereba bagala nnyo okwetega abantu ab'amaanyi kaliba ya Chameleon tusobola gamba nti wali omukazi atamwetega tekisoboka so kati baba byadda ate era toyinza kugamba nti talina abaana be bamusibye abalina ini ndako nawe wonafa nyina abaana 7 mu bakazi 6 ulira nyina abaana 7 mu bakazi muki mukaaga mwena tewali kuwaayo omwana nga tebanamukebeza bwe mba nfudde nga sina kukebeza era muzeyi wange bwe nkesi ningeza nimfa nga musoseeyo abazzukulu bonna bakebezi babakeze DNA
because ndi wano okubakowoola mujje mwe namba twale ku DNA atayagala tosinika binyu nga mazofa ate ekirungi mu ababiri ngenda kubawa eddagala erisookerwako era loni wadda wiiki ejja natugamba nazuddeko basatu twabagamba ababaana abo nga babazaala nabagamba bwe nkuba akasolo omwana naafa basiwaana kituufu ne bagaana bamama baabwe ne bagaana kubeki ku mutwe kwata omugo gwa muso kukube ku mutwe gw'omwana naye mutokuwa nnyo era nalabye ne kujja ate kajja kabaya kyeyalese kyabadde kirala walabye kwa interview ya kujja kabaya nga yegera ku DNA ngagamba osobola kuteeka mu nfidiko ojja mu nfidiko n'okuba ku mutwe so kati process zone simanyi omukulu baba DNA jali naye agenda gibagamba off air naye noniye sajja abaana omuvubuka omuto awana mukaaga njagatumira ko my boss Norman CEO Urban Band Lounge namuona then anyway tumireko ne ba manager ba Urban Band that is manager Gerard and manager Caride basajja balungi ne gundi tomwerabira yani gwotugambye nasa gwagambye gwakomyeko okulaba Gerard kali gwataddamu kulaba mukyala yo tumuveeko mutegede anyway Ronnie nga tuviddeawo nze njagala kubuuza Ronnie Bruno K ne Crystal Panda nasinga munaamaanyi simanyi lwaki ekibuuzo kyo kitunuza mu nze anti gwe mundabayo but as a journalist this is my opinion Panda is better than Bruno why Panda has not like tabadde mu ndongo for some good for long time yayangu okupenetratinga yafuna emikwano gy'abakyala ab'amaanyi nga the likes of Shiba Spice Diana Bruno K kyamulema Bruno K kyasobola okuba nga asinga Panda abaana bangi ekirala kyasobola okuba nga asinga Panda abakazi bangi obuwiki abakazi abo abangi simagoba that is not achievement kuba abakazi abasinga bakulu bebesabira Bruno usege so abakazi abakulu basaba 1 minute man yes kati Panda asinga Bruno musically Panda asinga Bruno K mu maanyi n'erinnya Panda is working with big companies so because tosobola kukomparinga Panda company zakola nazo ne TikTok TikTok enkyabusobola okutya page ya Bruno K ne bagisika of which company weri yakola ne Energy Radio yes akola ne Energy Radio akola ne NTV tusobola okukiriza nti NTV nzigale but anytime from now is going to get back on air so Panda ino luyimba ne Shiba lugata akaivuya Bruno K yonna baba omusajja kyayegedde ogenda nakyo ndenda sebo kataonage here is the thing aluyimba kiri omanyi olwa Bruno K let me give you one for the olusirumanyi olumanyi oluyimba lwe luggalawo ebbala olwo nedda ye yaluyimba oba yali kopi eyo kopi that is redone olwo oluyimba waliwo original yalwo soko olindeko wama baba omusajja kyaye gwe ng'omutunulizi nga analyst ne munamatika w'abayimbi olaba omusajja kyayegedde ekituufu nga tetunaba musuwinga tusobola agamba nti olimba lumu lusinga akaliya y'oli soko otubuuli kakati nze bali bombi bayimbi bannange era sisobola kubakuba mu ttooki nti ki bonna baakabi naye ku nsonga eno ndoza tetwawudde asinga muki asinga musically asinga abakyala kuba loni agezako kitematema nagamba oli asinga amaliriza agambye musically Panda is better than Bruno K nagamba olimba lwa Panda ogambye olimba ki kolabo ye ne Shiba lugataka ivu yayo cholino manya tibusinga music career ya Bruno K yonna katalogo yonna ate nimbye kati ndoza tujja kukirizaganya nti Bruno K abaddewo mu industry
era ayimbyeyo ku nyimba alina ne luno olulala lwe yayimba ne Andrew oba omuwala naye lwali luyimba lulungi naye kyensobola okwogera balwagala mu masomero ndoza lwali lwa masomero manyiko ekyo kyokka omuwala sina kira kyemanyi goyine kyakyomanyiko buli kyewasaba nga saagananga kati olaba enyimba waliwo enyimba Bruno twogeddeko ezo naye waliwo olorashiba kyolina omanya waliwo ebiruma abayaaye waliwo empere waliwo mu kisenge kati ogenda okukomparinga lwamanyi so panda ndoza mizani musically Bruno tasawa musongamu kati yabudde n'agamba mbu yabadde ku interview gye nalabye n'agamba mbu Bruno ke musajja wa ttima batandika champanya ababiri naye ekiboozibozi kikupi tajjawo champanya kati nze wendowooza kati nze wembuuliza wano nti ye panda wagamba mu champanya yali y'amaanyi oli n'agenda n'atandika ekiboozibozi olowooza lwaki ekiboozibozi kiyimiriddewo champanya nga teyimiriddewo Bruno ke Crystal Panda baba w'amaanyi lwaki champanya yagwa the issue Panda tagezaako okugamba nti alina obuzibu ne Bruno ke Panda agezaako okuttaanya ekyabaawula because a journalist yababuuziza kiki ekyakwawula ne Bruno they were friends like this omusajja n'akunnyonnyola n'akugamba even I had a show ebulenga omusajja nga kyali wange nnyo nimubuuza njagala onnyimbireko naye oyagala mafuta ga sente meka oli n'amugamba yogera amafuta g'okola ki g'onaasobola because g'oli kyali wange because they are friends kati oli wabesingira nga munamawulire n'amubuuza naye kiki ekyabaawula kuba batandika champanya babiri but the main gun oba kyenyiza okugamba the main director eyazuula idea n'agireeta yali Panda yali owner wa champanya kati kiringa bwe tusobola okubeera ku show nga waliwo main host ne co-host nti because in my absence timisa ayinza obakolaki owatwala kati the main was Panda n'akunnyonnyola n'akulaga engeri gye yaleetamu omulenzi n'engeri omulenzi gye yamwefuulira n'atandika okulaba nti yameza akasajja because their target was like okugoba ekyo ekintu ate obuzibu wamu obwava ku Panda babalo like oli yatuka n'amuleeta idea tutandika okuyamba abantu nga tukwata sente z'abantu Panda n'amugamba nze nti okukwata sente z'abantu olinaakisigalamu ate n'ekirala ekyasinga okubaawula nti when it comes to money olaakyuka nnyo Bruno ke loves money okusinga mu mukwano gwe akuvaamu asa n'okuwaayo ne bakusiba baba Bruno ko mumanyi olina kyo mumanyi Bruno ke mumanyi awatusanga mu industry namulaba nga ajja kusente byadala of course kusente abantu abasinga tebasigala nga bali straight sigala bwinti kati anti oli omu oba babiri mu 10 naye nedda sebo naye abasinga anti kati okisobola okuleetera omuntu ng'akyuka ku sente baba okiraba Bruno talina buvunaanyizibwa kisinzira engeri gy'okulidde oyinza osanga famire mwali baavu oli igga oyina amaddu owulira oyina nikezi bwe nzikwatako abantu olowooza ki ekiyombye abayimbi ku sente z'abayimbi kati osanga omuntu nga baba ng'akulidde mu famire ngagagga ng'ebyaddala esente tolina kyozimugamba ng'ebimanyiira kati temumunenya ne Bruno oyinza osanga embeera gye yakuliramu yali yabwavu let me tell you one of the things about Bruno ke yatoba musically music neegaana linda koja kuba waawo ina kivulu kyomaye kya Bruno nze nali nkozeko ekivulu ku Power King yembulire ebbala gye yakwakoze yakuba Freedom City mwezi ki mwalimu abantu bameka bali online emeza bazitunda abantu tebasuka kikuma bali ku Freedom City anti abayakola yafuna kati wulira okuteeka ku Freedom City n'obulwa abantu nze nteeka ku aba ninzijuza mba nkusinga kituufu kakati ze ensonga gye njagadde okwogerako bombi mbasayira omusango singa
batandikirawo ku ntandikwa ne bagamba tuzimbe kino ekintu naye gwotwala 5% ze ntwala 5%. Singa sponsor ajja tujja kukola bwetu na bwetu niwe bali badde bawukanye buli omu yali badde asigala akola afuna akasente ke. Okitegera. So moving forward abantu mwena temuyingira business just kulula kuba muli babadde okubeera badde wange omutuufu tubeere n'entegereganya ekola ki ennambulukufu tumanye engeri gye tugenda okukolamu ebintu n'ebbanga lye tugenda ogikolera naye lwaki ogamba nti ekibozibozi kikyaliko ate kyampanya ate biki ebintu bya online bya trend era Bruno tasobola kubeera neyewaana nnyo nze ndiko anytime omwana aleeta ekintu nekikola nekimukuba era kankuwa example kati kankubuuze wawala owulidde kamiliyoni wakati omuzino naganze ndi star naye kankubuulire nekino ekigenda mu maaso kati tubadde ne kabaka wa TikTok mu bayimbi abadde ani Alien Skin si abadde nga yakuba saawa zinasobola okwesimba mu Nasanga aliwo so mukomparinga ne Khalifa kati okitegeera kakati esawa zino ne bateeka kati ali kuluyimba lwadda ne bateeka oli Alien nakola performance ku stage ne bateeka oli ne Khalifa vibe eriwa erifu ali kwa magungu Nasanga ya maanyi kati kyekyo kyeku naye kati olaba nze waliwo kyendowooza ate osina bakubeera satisfied nze waliwo ngamba babikugambye ekyamusinga let me explain to you musajja muyiiya why Kibozibozi is still there in existence. I'm going to give him a very organic reason ngenda gikuwa one Panda alina responsibilities akola ne NTV at the same time ne NRG oyagala Bruno kyakola ki mwaba takoze Kibozibozi oyagala yali baddewa muyimbi abeera mu kuyamba kitegeeza ino yayingira bya charity era kyekibozi kitegeeza ino okufokasinga ku Kibozibozi kankubuulire ati Kibozibozi brand nga bula ali ku energy Kibozibozi ate kankubuulire kati kankunyumiza ekirala kyotamanyi Kibozibozi is a business to Bruno K ati gachi mbuza batya when they correct 20 million 50% ziba za Bruno K wadde okimanyi ntabanya kafere bamusomesa zekoledde bantu kati me I'm telling you people are giving money to Bruno K 20 million 50% ziba za Bruno katolike bawabi Bruno yasigazako 10 issue eyo kati bwoba Bruno nga kalemedde ku Kibozibozi oyagala fokasinge ku ki Panda has two responsibilities. Zaina okusavinga teko. Okimanyi okubeera ku NRG, anokubeera ku NTV. Ne kati kankobozi. Sikyo ya Crystal Panda ya energy ya sawa no. Ekola bulungi. Ati yekola bulungi tobinyumiza naye ekola bulungi nyenjisanga ku social media. Shows bera yekiro. Kitegeera shows bera yekiro. Ekibozibozi kyaberanga kiberayo sawa nya. Ekiraba akola program za nkeera. Panda is doing well. Social media Panda is doing well. Mwina che magala akogera reality eno fact media sebo. Panda ze chemukirizamu kitu kyenzikiriza ku Panda nange kyemanyi. Panda is a hard working guy. Sajja wa amanyi bitu bya kibuli. Alimo simaye wa Panda oyo agena abuze ku mama we awali mu kiga because amanyi gakozesa Panda. Awo nze nzikiriza nti Panda naye mu kuyiya. Oyo guy yakola haso. Oyo mwana yakola ebivulu bina. Nga byonna bifulopinga but today is the one of the nyimbe zasooka naliwo ekivulu kiba successful ate mukama yagenda namu blessing neba indicating one show in a year ngeri sure ye bulenga forest resort eyo ya Panda nzikiriza nti Panda wagundi Panda wamanyi bakwata yagala laga byalina oli yagenze namugamba mbu sigenda kuwa unity noboyogera tagena mu amasanyalazi na positinga Bruno K yaliko twalera amazigo temagala kiza ne Bruno K yaliko hosting amamote kino ne babeeroko wala bya live yakola ne bashawa chokamba babao singa ba moti Panda ate nga ba hostinga ne kuzishow bakinsanga ba hostinga every day every night Ron kolera abantu izo facts agoge mazima gali ku ground baba waliwo ebime bibadde baba katono muyayi manyi side jaliko baba waliwo ebime bitabadde bitambula omanyiddwa ng'oli ng'omuyimba abadde nnyo mu federation nga bagamba baleeta akuuma akakebera
gye bayita UPRS okulaba realities nti abayimbi bafuna sente zaabwe how far akuuma katandika okukola oba kakati kituufu mbadde mu federation akaitakozi nyange yes nyange yatandika okukola nyange simanyi oba ne Urban Boy yagifunye naye nga twafunamu obuzibuzibu obutakkaanya obutakirizaganya mu ngeri ebintu gye byali biri mukolebwamu ogambye Urban Boy tomanyi bwa yakafunye Urban yogera nekagula oba bali balina okkaleta zino ebbala zonna ziri mu Kampala zino ebbala ziri mu ggwanga bana basajja bagenda bagenda babuteekamu so awo we wavudde obuzibu nti basazeewo batandike kukola bukozi ng'ate tebanasomesa bannanyini mabaala tebanasomesa bakyakaze tebanasomesa bayimbi bennyini ebintu bino engeri gye bigenda okukolamu naye emyaka gino ebiri gye mbadde ku federation yakafuna obuwumbi 10 nasanga bakabaayo obuwumbi 5 era ne babongerayo obuwumbi 5 omwaka guno gwennyini omwaka oguwedde nga tuli mu campaign lwakuba batandika zigaba guno omwaka naye ogenda okutunula ku bintu ebiriwo mu federation byinza okugamba nti bino bize kuyamba industry weewaawo nga tewali wadde kyosongako so eyensonga emu ze twafunamu obutakkaanya n'abakulembeze baayo nga mbagamba bannange wadde tulya leka abantu balyeko naye nga mulina kyemukola tubeeko nekyetukola mu industry kubanga fe abamu batuteeka ne mu kamera tugabira abayimbi sente mu region biki bikyerere buli omu natandika okukusongamu babara muli ku kisawo biki bikyerere musajja watu nkyali jala kumba abakulu bakuteekayo ne bakukolesa ebyo naye ebyo kale tetujja kubigendamu nnyo ensonga yakana akuuma buzibu ki bwe kaleese nti twakamala okucelebratinga nti President Museveni yateeka omukono ku tteeka lya copyright kati ate etteeka lya copyright weliba limaze okuteekebwa mu nkola fena enongoosereza tuzaaniriza tusanyuse nti abayimbi bagenda tutandika okufunamu bapresenta biki byonna ate mwe ne mujja ku makya ne mugamba olinga agamba copyright bagireeta nga tebali ready bali tebana bagyetaaga because bali tebalayinga foundation ya copyright foundation ebaddewo kuba copyright etteeka libaddewo lino libadde ennongoosereza naye copyright okukola erina okubaako ebigiyamba kubanga copyright yo teeka liri mu bipapula naye kati eno mu kukola ebweru walina okubaawo ebigiwabula ne ebigiyamba okukola kati gwe mugira akakuuma kanyange kakola ki kalina kubala enyimba emirundi emeka era mu bbanga ki era zikubiddewa awo ezina okukoma nanyini bala nakuwa sente nanyini bala talina kuwa sente alina kusasula license ya mwaka license asasula ya Ugandan Music nga bwasasula license ya UCC okubeera ku mpewo kati n'okuba nti akuba Ugandan Music alina okuba nga asasudde ki license eyo wabula kisinziira ku bbaala sayizi yaayo n'engeri gyebeeramu bize so osanga ebbaala nti ebbala esobola akuma bwe bakateeka mu bbala bati ebbala esobola okuba music Uganda yekana nemubeerako kubanga tewano wetuli wennyini the target is not playing for the target is not to play Ugandan music the target is to trace okutracinga Ugandan music kitegeeza akozesebwa atya what you need to know nti ne music owebwere bamusasula mulimu abamusasulira because mulimu music ali registered eri mu nsi z'ebweru yenna bwatuukira eno muba mwakoze eki mwamusasudde dda oba oyagala oba toyagala gokyova ziri ensi zakula so their target nyange kiringa nga bwogamba naweera ne ka app ng'ogamba TV banzanye song boost ebaddewo ati kitegeeza nebbaala the more they break a million song the more money a million earns okitegeera kati obuzibu bwe buli ate abalese nyange ate nabo basambi baki tuli basambi fena mupiira ate ayagala abeere ref weewali obuzibu awo weewali obuzibu etteeka libadde lyatulambulirira bulungi kati waliwo ebizibu bisatu etteeka lyavaayo bulungi nerirambula nerigamba kati copyright engeri gyeze ebbaala zigenda kutandika okusasula TV zisasule omuyimbi afune ebitundu 6 regulator asigaze ebitundu 4 ku buli sente zinaba zisolozebwa then ne bagamba nti kale sente ezo wetunaba tuzisolozezza ani anaakola ki ani avunanyizibwa okuzisoloza n'okuzigabira
abayimbi abazisaanidde etteeka ne livayo nga lirambuludde bulungi nti wajja kubeerawo ekitongole kimu ku buli kika kya entertainment kuba mu entertainment tulinamu ebika byanjawulo tulinamu music tulinamu firimu tulimu abawandiisi b'obutabo n'abasizi b'ebifaananyi ze bayita literary works babuloga mugweno mu ba music performers bagikategorizenga nga performers mulimu ba performers ba film makers mwe muli abakola video abakola ki bu comedy abo bonna bali mu ba film makers then nemberamu nabo obutabo literary works abasizi ebifaananyi abakola zi software ku computer biki baba kati buli domain oba category erimu UPRS yayo etteeka lyalambula nti mujja kuba ne UPRS yamu ebayamba kukola ki okusolooza then ebagabire kakati bano ate abazze ne kanaakuuma bagambye nabo baagala kukola ki baagala ate kusolooza ate bagabe ng'ate etteeka olwedde lyateekawo ki UPRS ne firimu erina UPRS yayo neki ate kamalize kano aye ne bakola ensobi ne bagituuma copyright management system kyokka ngako kanyange kadetectinga ki sound yekka music soka music detecting device ate nga copyright etwala biki bingi kati man ni mu group ya UPRS WhatsApp group ya UPRS kwani kwange nalabanga nsindikide kalink nenjingiramu nene group nayo ngeri dormant sira babyo postinga they don't talk just olaba conferences like tebasomesa abantu admin yeka yakirizibwa kusindika message mu group naye tebalina kye banyonyi so yeah baba my question is yes. are you in a federation no not anymore not anymore navayo kubanga byonna bye nayinge nze mbadde yasingayo obumanyifu federation nze ndoza addamu okujja nze yamaliriza okusoma amateeka bulungi ate nga industry nkitegeera neno ntegeerayo nagivaamu obukumpanya okulemera okukwatagana mu nsonga ezigenda okuyamba industry omuntu yakwata federation ekitongole ky'eggwanga lyonna n'agifuulanga kampuni ye oba asaba sente tebazikuuma sente of course sinti sizaagala nali nzaagala naye zaali tezinsingira ate industry kuba nina abayimbi bangi abaneesiga abaninamu abamanyi nti babarawo abajaali ebintu bijja kukola ki kutamu kuba ebibiina byonna obuza obiraba roni bibaddewo wuma bikamuta biki byabaddewo kuba wetwagenda eggulu ne tukayanirire kati ng'abantu babivaamu basuula essuubi lwaki ogamba UPRS teri active abayimbi bagwamu ki essuubi era obalaba beewandisa mu America beewandisa mu zi Sweden biki wano Uganda tebagala baba wava mu wuma noda mu UPRS iberangayo noda mu federation lwaki tosetolinga anti kati ebyo ebintu abantu byebatateka federation yebeera etwala zino ziwuma zonna wuma eri ku level ya association bwe bubiina bw'oku kyalo association gye mutandikirako mmwe association kitegeeza ffe twekuŋŋaanyiza abali mu kitundu kyentu tuli ba bodaboda ffena tugambye katwekuŋŋaanye tugikole kati wembeera nga sokoyindeko wemba nga mulina association eno bodaboda yekawaala no bodaboda ye namuŋoona eno yawano bwe mwegatta efuuka federation okitegedde muganda wange rodi so eno muwuma twali bubiina butonotono nga tulina okwegattira wamu wamala mbanga ki mu federation myaka 2 kiki kyofunye mu yo emazeewo myaka 3 kiki kyofunye mu federation connections obumanyirifu okwongera okumanya engeri industry gyetambulamu okujjako n'ekirala okumala obudde bwange biki byobayambyeko bingi nze yaleeta ekiteeso ekyokuteekebwa mu budget ey'eggwanga kyensingira ddala abantu kyebasuubira nti nayibadde nkifunyeemu nze yaleeta ekiteeso kya presidential advisor era singa singa tewali presidential advisor mu industry anti byebyo then ekyokusatu nze yakulaakulanya mental health department ebadde ebudaabuda abayimbi bemuwira mu rehabu wawawawawa fiye grace kani bangi ababaddeyo then ekyokuna mobilization nti wolaba abayimbi ab'enkizo yogera ku Biniganta Navio ani nati Nathan bani bonna bemuwidde bayomba abavuddeyo nga bagamba bafana bani abasinga nze yabasika nga balaba nti bafana abangiza ddala nze nali munda ate yali badde akyabiriko paka kati ne saaba naye Katonda atusonyiwe naye katumuleke jali myezi ng'esatu
anti yakikola nga amanyi kakati kambabulire banaye tuve nnyo no muwolokoso abayimbi bano tubalooza ati banywa enjagana biki na biki abamu baba bategeera nnyo kati olaba Bafana kye yakola yagamba akasente kazze kankole kye batugambye okukola ki savinga era ngende nkole ki newole bulungi ezikola ki ezimalayo era wowulira ne Kenzo ng'ayogera alina akatambi ke yayogeramu ne CEO yo Kalumba nga bagamba Bafana ye omu ku ba disciplined member betukola ki betulina discipline kitegeeza nti ogoberera amateeka ga SACCO tereka weewole kati omusajja yali teyeewolangako nga kyakola ateekayo milioni 3 milioni 2 milioni 1 mitwala n'ateekayo najja na withdrawing nga teyeewoze akaunti ye neekula paka mu bukadde 20 mu meka nagaa kati njagala bukadde 8 nga ate zali nyingi saka ekugamba ekola times 3 oba oli eligible ate bw'oteekako nti gwezi za Bafana ne milioni 2 okola ki ate obabagaye mufunye obuwumbi bumeka bali Bafana bameka mu Kampala bosobola okuwa sente nze nali ntuuse nga mu 5 nazijayo mundeke nali nsabye sente naawe sinzenzeka olaba Christopana gwadde yogerako Christopana naye ali omu ku babadde disciplined bali disciplined nnyo ng'ateekayo akasente keera neyewola najja nakola na biki nze ndaba federation ekola bulungi birimira ki byongamba mbwe ekola bulungi kati bajjeeyo abayimbi bajje bejogerere kubanga omusajja waaba alwana n'olutalo lwe obadde olaba nga Babara yavaayo n'amuwala gwe bayita Nakisi simanya nani naye nga wosonga mu mitwe eminene ani avaayo mbuulira Shiba Vice Palaso Vice Lutalo Treasurer ani mbuulira dirwe bali bajje bali mwita mbuulira dirwe bali bavuddeyo ne baga abanayi abakadongo kamubalimba Palasa agenda tagenda asibula tasibula oba okitegedde twagala tuve mu kuwudisa eggwanga tulekerawo okubuzabuza eggwanga ate kati ddala ffe abali ku media abateekayo obubaka munoonyerezeeko mumanye ekituufu ekiriwo era nkubuulira nti kati nze okuva we navaayo ndowooza tebalina kye baali bakoze kiri practical enyango twagirekayo katebeeza nyange bagireeta ne bakola bwe bati omukolo naye ate nga AGM eya SACCO yali yakabeerawo wiiki emu emabega nga ebadde online yebadde mbamemba 38 mu Uganda yonna okimanyi kyekitegeeza nze nina ripooti ya SACCO eyo wengeza n'egifulumya bwe nti abantu bajja kusibwa mbadde ndaba essuubi lingi mu federation ate omala amaanyi nze siri wano kugikayanya oba kugirwanisa wabula okubuusa abayimbi bazuukuke kubanga ako bwe buzibu bwe twafuna nti twagenda ne tuwa federation amaanyi bwe tuti ate yo bwe yatuuka eri mu basalawo negamba nti bano bonna bali bulungi tubafujirira tubawa bulungi buli kimu terimu nze mbadde munda terina kyesobolako era industry terina kyesobola newe nabeerawo Sindi abaddewo ne wuma ate bamazewo obudde kati bwolaba inaawumalawo obudde uma bwemaze tesobola era fe ababadde nze nva muwuma fe abaali technical fe abaleetera federation okubeerawo kuba nali ngenda gitwala mu kooti General Salim Sale n'atuyita eggulu nagamba muli serious mugera kubaloopa tugera kubaloopa emisango gigino nga gyonna giri clear bagikola mu bukyamu kubanga kugambya associations ezikola federation yo yakola association yamala kujja netandika tokukola obubiina ogolwedde musango munene gwali off so kyensobola okubakakasa abayimbi muddeyo mu studio mugende muyimbe mubere creative bino ebyokubeera nesuubi nti mu kibiina gavumenti eyagala kusoloza musolo yeyagala abantu basobola kugagawala nakukola ki so mugende mubere creative kasete kali afulumye naye ebyokwegatta muloza ekibiina kigenda kubalwanirira kyenvamba buusa saagala mugambe nti Babara waliyo n'osirika n'otayogera ebya federation banaye ze siriyo temumbeeramu nasuubi kanzijeko galubindi bayinza obutantegeera bulungi upcoming artist mbadde nkwegayiridde bye weetaaga studio
bw'ova mu studio wandiisa ennyimba zo. Ekitongole ekyo kye weetaaga mu Uganda wano ye UPRS. Kuba UPRS yegaba ISCR code. Eyo ye code gye bakusaba ng'ogenda okudistributinga ku Spotify wawawa. Kubanga buli nsi erina UPRS yaayo era eyo IPI eyo namba eri unique ku buli muyimbi. Buli muyimbi mu ggwanga oba Jay-Z oba Diamond Platinum buli omu alina eyiye. So ogenda ku mutimbagano bw'otyo okutandika okutunda bakusaba eyo code. Olina kugijja ku UPRS wokka. N'olwekyo ebitongole bye weetaaga oba ku UPRS noonya abakugu nga ffe tukuwabule tukubuulire nti tambuza bw'otunda sikola bw'otyo. Tujja bakwongera. Yeah, man. Because kati nza kutudde okumpi. Nze ndi upcoming artist. N'oluyimba lwange tena sinaba kumanya kufuna title naye amaze oduwandiika chorus bode ne title gye kubanga oluyimba Lina bode. Oluyimba terina bode naye lulina conclusion. Yava ku intro n'alukuba. Nava ku intro ne kuba ate hip hop mulungi manyi kuba hip hop zihali. Oyo Ronnie Genius muyimbi omumanyi. Genius muyimbi. Superstar oyo twakubanga naye ndo yadduka Woodus naga akansoka ngende mbawuli. Kati esubiri yalina mu federation adde mu studio. Kala wide mama itashayogera wide mu amanyi bla. Ye lwaki gwe tebakuwolayo ku sente. Why? Bano bebokyayo ne basirika banayigana munyigire bana abasajja. Babokya ne batabagamba mazima. Naye kasita bakuze bagamba omusajja alikuwa kanyenye omuti. Nze Fe tulonda miyembe. Yansuubiza nkyali ne ssuubi. Nze Kalumba manene Martin. Nga tusayibwa. Bateeka kuwolani. Bajja ku. Ate era bajja kwokya yezi kubeezaawo. Man, we need another day of the federation. Yeah. Because guy kyayogera nze ndaba wali ebintu balina osomesa abantu signing out to everyone. Genius official mubale tugoberera njala tumirako muganda wange Tone Tebakyayika Tone Paint Center mu Kisenyi wansaawo musajja kyasinza Musajja akwagala nnyo. Musajja kyasinza okumbeera mu ggwanga Uganda. Uganda tulina ekibabagagga. Uganda tulina ekibabagagga naye Tone yasalawo kubeera nange era ne munnamawulire asobola okwagala ogendayo mbwayagala genda mulumba ayita muggwe ayina osooka oyita munzeze muwa password. So nkwebaza nnyo anko Tone tolinga bagagga baneeno engeri gye batuvaamu ne tubaleeta ate enkya ne batuvaamu n'osanga nga mukwebaza yeebaza muntu gwe waleeta kiruma kibi nnyo esebo Sibula abantu. tulina okudda twogere ku nsonga zino twongere okuzigaziyaamu naye nga neeyanziza nnyo Facts Media. Sanyuse nnyo okubeera wano banaye Urban Bamwe bale kutuwa kifo kino kirungi era nze siva wano leero Saturday amanya n'eddoboozi Babara Muyinda. Era osobola okunoonyako teeka mbutesi mu Google Babara Muyinda oba Babara yugi bajja kundeeta. Abakulu bubawulidde sigadde nze Smith tusigadde ku Facts Media YouTube, Facts Media ku TikTok, sharing and subscribing or liking. Peace and love. Jinja balenga tona sibula jinja dreadlocks omukyalo oyo yansuubiza offer. Lwaki tontwala? Njagala kutwala baba. Yakutwala ku jinja dreadlocks basangibwawo mu Kisenyi mu town awo waggulu mu park enkadde waggulu. Mukyala mulungi nnyo era yomagenda okola enviiri zange nga nfulumya music omupya empya yagenda okulookinga enviiri zange empya oyo mukyala wamita mukyala ku Lusumbu. That woman is very beautiful woman. Ayina engeri gyakwata mu kabiri boy ne kashining ngenda kutwalayo baba toli mu kilasi yaffe tugenda mu oba okyalina okukola nnyo okufuna ayi kayagala kusiba dreads eri ewalala olaba luno oluviiri lwomu lusasula lwentiyo nze Genius official mukyala ku Lusumbu Bless blessing on yourself bless up. Peace.